Alright, oli kuva strange. Tambuza video eno ate obengo manya amapya agakagwawo ku source. Just a few days ago, Norbert Events, omutesesi w'ebivulu, omutegesi w'ebivulu, yakwatibwa era amawulire ge tufuna kigambibwa mbu ali ku police. Ensonga gye bagambe yamukwasa yatyoboola Minister Fiona Nyamutoro, mukyala wa Edilisa Msuza Eddie Kenzo. Ate tubadde tukyali awo fayire endala ne yeegattibwako nga Jose Chameleone era naye amuwawaabira nti yatyoboola maama we. Kati bagenda kwekuba. Bajjo Events, omu ku bategesi b'ebivulu, avuddeyo okwongera otangaaza eggwanga ku nsonga ya Norbert Events ali mu kkomera essaawa zino. Njagala otambuze video eno. Ate don't forget to subscribe and share the video. Abavubuka mwenna bali ku social media mwewala okuvuma abantu. Okay. Oyina okutuuka ekisa n'okola kye bayita revolution. Bw'okola kye bayita revolution. You evolve. Sirabangako omuntu akera ku social media kuvuma abantu ng'alina kyali mu bulamu. Ekisooka otta emikwano, otta businesses, otta your reputation ne public trust. Okay. Nze biseera ebisinga mugamba Bajjo nvuma numba numbye. Nze onumba ngo numbye twatika. Naye sirumba muntu atakoze eki. Atakulumbye tomulumba. Nze sirumba atanumbye. That is my motto. Kakati ate bubanga oli ku social media tugenda nga mu personal life z'abantu. Kibyo okuvuma omuzadde w'omuntu, kibyo okuvuma omwana w'omuntu kubanga abantu babira mu ntalo zammwe. Nawudde nti Nyamutoro yasiba Norbert. Bwe kiba kituufu. Kati wango ine utalo ne Kenzo Nyamutoro otekamu waki. Toba ne Kenzo wo. Na udembo mama wa Chameleone mwabi. Kati mama wa Chameleone obovuma waki. Mayibo okutunula mu kamera views na gambe zino views ziri. Botunula mu kamera muno lozo oli wakabi. Okuvuma n'okwemala kikufula wakabi. Wabula kikufula public nuisance. Wako singa twaita tulina pass subsidy abantu bandi batugoberera. Oyina okuba ne subsidy nga bogenda mu CEO wa company ajagamba Bajjo you are welcome. Teri company si ayinza kwaniriza nakwamala mu magezi. Nebo ogano otyo okuva ku macha paka kiro social media views tezina ki. Social media yandibadde nga yakuusing to pass information and to sell products. Ndaba avuka bangi bakutte trend embi. Nolaba omuvubuka n'abavuka benda ba ku university. Nga yava mu kyalo Lukungiri, ompulira. Bamuwadde tuition ali mugulira muwala simu. Mbungulira girlfriend nakwologwe nakubuli mbungulira girlfriend wange simu. Omuvubuka nga tonafuna direct income. Tonatereza bulamu bwo. Focus on your life. Ebyo ebintu byokola ha mu kigundu yalina okubikola kubanga logically bana abakazi betukwana tebasiima wakko. Be focused. Bakuba wala tabawala tabagwayo. Wako lunaku bazaala abawala balungi. Naye osanga omuvubuka ngo mbu yalwadde instiria. Nakaba maziga mbu mwala yanganyi. No tumanya buli mukazi agana mu bulamu bonye bizibu. Because you're gonna taking care of that girl. Ate bosanga omuvubuka omwenza yinzo abana abawala nga bameka. Omanyi lwaki abavubuka abenzi tebagagawala. Kubanga abawala baba training buli mwala ina kyaba mwetagako. Wemere weya time wa data owesimu kakatosobola gaggawala. Omuvubuka ndaba kusanyuka TV kicho ina kola. Weesonyiwe ekintu kibayita omukazi. Nze ngamba n'omukazi omuwasinga abakazi abangi. Mukama bakwema mbanyi n'abakazi abategera batono ennaku zino. Ndikulo kiwele tige kuno bati kituli. Ati kugamba ennaku zino abakazi batono. Kubanga okufuna omukazi ngali omutima ennaku zino abakazi bonna tebalina laavu. Money minded. Bali money minded bonna balinga musoke. Kali omuvubuka omugezi kyoba okola. Okimanyi wakyali abakazi nga mu nkwana smart wire simanyi beauty. Omukazi ategera nonyo omukazi nga yagala future. Omukazi yagala future ye mukazi omuntu va kubona abakazi abalina amaalo mbunkwata iPhone simanyi nvuga Benz. Omukazi nakudraining nga goyino kola amalalo ge waabwe oyina okuweerera muganda we oyina omugulira enviri obeera te n'omukazi nga tali mu under yo ng'ali high value nga tomusobola. Gokimanyi omuvubuka mama we setinazi w'omuwala omukazi asobola okusaba wi omukazi yafuka liability naye nga bw'ofa omukazi agenda kujja ku ntaana ye ku tebati mu kiwata agendera omusajja omulala. Kati bonna ba Norbert tebabimanyi. Buno obudde Norbert yandibadde akola kibayita evolution n'agamba how can I restructure my life. Fena tukola losses nakola ebivulu ne binsala. Mbadde ntubana yuwala ebbanga nani nguddeko eddalo n'engwera ku bantu. Ewa malo wagisasula. Naye kati it's a gradual process.
tula ne yuwa obage mu manja milioni 8 jaba wangayo milioni 10 buli mwezi bamubada lunana nze sigambe ya bali bakubanda lunana miaka mingi nakati bacha manjo bankaga maze mpola ontegera ne kati sigwira ku bantu ddalu zewe mbanku bakenzo mukubisa with the reason muga kenzo to singa bebe kulu wa Museveni kenzo ino mutima mu bito gaba ne singira mu life ye you disagree to agree disagree you disagree bwe mbanku ba bebe kulu sikuba mwana we kwa mai utalangu between me and bebe kulu sina family you are the other character from third party kati abavubuka jawano nagamba mbayagala social media bano balaba bakoma mu free nobody tebana kibanyiza kuyamba tumiyambye tutya nobody aja kweyamba tiyamba gwa muletedde ebizibu aja kweyamba avera aja kuvaayo gomusanguli beyide nebo avaira ayina kuyiga ayina okumanya nti ensinzi tukuze wako lwotuka myaka 3 oba okuze ze ne myaka 3 mweta ngenda myaka 3 mukaga mu January the birthday yake baulu mu January kati amu 36 years kwa gula 18 January obule mwezi gumu mfuke 30 ki buliro kimanya nti bwewesanga emyaka 4 nga totegekedde buvubuka abo future tenonya future omuntu ategera mu myaka 4 ba setting adda business wojja sente wa setting adda makago oyine entambule ennungi oyine obuvunanyizibwa by 40 botoka ku myaka 4 nga okyabona abona n'ensi gendo nnyo obutwa wette no bajo nkubulira myaka 4 jotokoze okuva ku myaka 25 n'omuvubuka ndaba ngo oyine myaka 25 manya botoka emyaka 4 oba tukyaguluba kati fa abantu bamuntu bamanya nti tuyine emyaka eno okutereza obulamu tosobola kutuuka ku 40 ng'okyawankawanka nansi death rate y'abana Uganda eri 60 years myaka 2 ogenda kubanga obona paka lolifa kati obudde bwomala ng'ovuma abantu ku social media get a business idea ate omuntu ow'empisa waliwo abavuka benda babalina amaalo muze manye abanene seko mpulirize manye abanene bw'omanyi omunene akwagala nnyo ng'olina discipline is the key to success omuntu anamanya genocide na loza genocide ye katonda ompulira ne muvuka gwe kiki ngoli ngali ku mandwa kiki uno magupene intellectual show ali tubana kusanyuka TV oba mweta no batinga oyina okumanya nti bomanya abanene tobakozesa na kubakozesa tobateka omunene jeno katumba amalo omwana we yakuba omusirikalo oyina agamba mu musibe bayina excitement manyi katumba wamala timanyi tebikola waniwe nga bw'ova ewakitawo n'ennyoko n'ogenda n'olwanirira ensi boto boyina okwebezaawo mu nsi kati basobola waliwo omuntu gwe bakwata abatraffic n'akubira omunene abatraffic bakutte mbu okubira munene is that logic to work ekikufuula you to be a man kwejja mu bizibu to look after your family to get your social needs and kati bwe mba sobola kwejja mu kizibu kya traffic nga sobola kwejja mu kooti munene omunene is that am I a man abanene bakoze ku nsonga nnene bobanga oyina abanene ne waliwo omuntu amanya abanene agakanvume jeno gundi ajja kunzi that is abasinga bakuba nti Robert wali alina kubawo ku at least for some but tubayidi bantu kibayinza mukola nga kulia mpuliriza nti buli loto banampisa buli losukalaini discipline n'abakukolako omukyama tosobola kubamanya nze nina omulabo wo baba jeno muhozi oyo yampala ne president Museveni okuba kumpalana olwokuba mbakuba ne sina mulabe mulala twafirwa jajja yuchuli nga yakola entalo ku buli muntu kibinyo okwera mu nsi nga tomanyi muntu kyayinza okutuusako buzibu nobody state ni yalimu okoze kuona olutalo tomanyani Lady Mariam tinangirira muwa ku misango gya nobody netinati naye ali mukabampani kati nobody yamukola ki ekiri awo nze omuntu gwe mmanyi nyamutolo kenzo kamiliyoni nobody yayitawo ne kati nati ne bamukola ki naye ayagala mawulire ndowooza yamukola ki ekiri awo kuba kufaida nobody kuliko ya kati tinati ne yamukola ki ekiri awo ati nati ne se yayikiriza nobody nze omuntu nobody gwe yavuma nenyiga nze olaasikolagana kenzo naye tolina kusuka layini wako buvunanyizibwa bwaffe okubuulira abavubuka engeri tulina okweyisa mu nsi omuvubuka olina okuba akabonero k'eggwanga saawa zino olaba okibona waliwo omuvubuka ayingira awantu nga tayagala bamucekinge mbu wamaanyi omuvubuka n'asanga omusirikale n'amuyimiriza n'agaana okuyimirira muye wamaanyi mbusita mutebamukwatako twabirabanga mukuyingira kirabu mboli mbu ayingira buyingizi amaalo
boba gamba nti oli celebrity beera omusana eri eggwanga like be exemplary kibaita celebrity means we leader ontegera respect people tugera jogera ku respect people ompulira buli kyakola ki boba nga respecting abantu follow guideline and procedures bosanga watu bamala kunaaba ngalo tekina kikujjako kunaaba ngalo bosanga watu bamala kuchekinga tekina kisijjako ngo nyakusoka kuchekinga nika kati regime ene yenonya abaana eba empowering ebintu eno government ya president Museveni ye government esizo ku empowering abasiru ne bafuula abagezi wako njagala mpeyo omugagga atayina mpisa by the way omugagga ekisoka aba ne financial discipline aba ne behaviors kizibu okusanga omugagga ku street nga alimu kuyomba abalooza nkumye enti obugagga bwange neba n'abanaku nyo bosanga bavuma ku social media kujjude bamasikini bavuma nawe mula byatalabanga ko nalooza nti wakabi ne bamukubira mu nga nalooza nti sawa zino wako ngolooza bintu revenue ebikuto solo kunda ku social media n'owogana kati obudde bamumala makomera nga babasiba mufunyeemu ki yebe nabakuwagawaga ku social media bakuyambye eki tulina okukyusa enkola ne reasoning tubereka bo tugende ku kintu kyeggulu tujja ggulu ayikondo batusaba naife ababavi Busoga Agriculture and Vocational Institute abakuba nti olina okola jayo osome bigemagana ebyo